Abakulembeze b'abavubuka okuva mu bitundu by'obuvanjuba nga bakulembeddwamu Eldad Muyambi bakyaliddeko yali Ssaabaminisita Mama Mbabazi mu maka ge Kololo ne bamusaba okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka 2016. Bano bamukwasizza certificate nga kabonero akalaga obwesigo bwe bamutaddemu mu kalulu akajja era bw'atyo n'abasuubiza nga bw'agenda okusalawo ekyenkomeredde mu bbanga eritali lyewala. Resolution of supporting you as a presidential candidate 2016. They are with you and they are really doing everything possible to make sure that you become our president. As to whether I will stand or not, I have repeatedly said for any position, whether president or even branch chairman, branch is the village. That decision, I will announce it at an appropriate time. Mbabazi asambazza ebibadde biyitingana nti ye n'ab'ennyumba ye baakukulira olukalala lw'ekibiina kya NRM kuba ssemateeka w'ekibiina awenkizo buli kyalo okuba n'olukalala lw'abalonzi. Because we have never hidden any register. Why would we? If, supposing someone wanted to hide it, it's easy. Go to the district, get the names, or go to the village. In one day, you'll have the register composed. The clerical work bit will be done. Just inputting into the computer. Kyokka bannakibiina bawadde amagezi okuddamu okwewandiisa mu nteekateeka y'ekibiina egenda okuggyibwako akawuwa olunaku lw'enkya ng'agamba olukalala lw'ekibiina lwetaaga okuzza obujja. Call upon all NRM supporters and those who didn't, but this is the opportunity for them to register. No problem at all. Mbabazi agasseeko nti akyali munnakibiina kya NRM era n'ategeeza nga bagenda okwetaba mu nteekateeka zonna ez'ekibiina. Bannakibiina basazeewo okuddamu okuwandiisa abantu bonna abali mu NRM ng'eno y'engeri y'okuzzaamu obujja olukalala lw'abalonzi. Ssentebe w'ekibiina Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'enkya lwasuubira okuddamu okwewandiisa mu kibiina kye ekya NRM mu bitundu eby'eggulu.